omuzimu ogumanyi ngamba gwe agenda okulaba akatambi kano wali owuliddeko ku ngero z'emizimu oba wali ogulabyeko ye abaffe emizimu gineeno givaawa era nsonga ki gibeera gijja gyabulabe oba si gyabulabe byonna ogenda kuba nga obifuna mu katambi kaneeno akatambi kaneeno kagenda kuba nga katiisa olw'ensonga tugenda kwogera ku ebyo byonna bye tusinga okutya oba tugenda kwogera ku kintu kye tusinga okutya kyeki omuzimu omusambwa byebintu bye tugenda okwogerako olunaku olwaleero omuzimu we guba gukujjidde oyinza kukola otya odduka buddusi naawe wetta weetambulira waliyo eddagala erisobola okugoba omuzimu iye naddala mmwe abaali bafiisizaako ku bantu naddala mmwe abaali bafiiriddwako bamaama bammwe baali babakozeko eddagala eritangira maama bw'okukutawaanya eri gwe wenna omufumbo eyali afumbiddwako bbaawo n'afa baali bakoleddewoko ku ddagala erigoba bbaawo completely obutadda kubeera mu foomu ya bbaawo ng'ate yakuvaako eri gwe omusajja nga mukazi we yakufaako baakukolirako ku ddagala omukazi oyo obutakusumbuwa oba nedda bw'oba tebaabikolera osaanye n'omanya kino ne woba nga toli mufumbo naye osaanye n'omanya information eno eyinza okuyamba gye bujja maaso anti leero akatambi ke tuleese kagenda somesa erimmwe abeetaaga okwegobako emizimu oba si ekyo nga weetaaga kukimanya bumanya so that wekirijjeeyo maaso omanyi ki ekyokukola ye bwe kirijjeeyo maaso ng'omanyi ki ekyokukola akatambi kaneeno we kakusubwa nkimanyi oli kanoonya wande yenze adita subscribinga kwata kade buli video yonna gye tuteekayo ebirenga ekutuukako bulungi nnyo naddala nga video nga bwete komenti nga tumanye ebisingawo gwe information gy'oba omanyi gye tuleseeyo giteeke waneeno ejja kuyambako banna abalala atera videos liking nange azikola mpayo a heart as a sign of appreciation nange embeereyo nsiime ngambe walla omwana asuulidde ku mwoyo katugendeko mu katambi akamu akalagirira eddagala ly'okugoba emizimu erimmwe mwenna abafumba abafiibwako abantu bammwe bamaama bataata babba bammwe bakazi bammwe katugendeko mukana akatambi ate era tukomewo nze nafiirwa omusajja naye omusajja nfuukidde kye baawalula wembeera n'omusajja mbuliri omusajja amwekanga n'amulaba nange ne mulaba kooki wemba neebasa omusajja akomawo n'ankozesa tegwali mulimo gwe si gwe yalina obbikola kuba wali mwana muto oba oluusi wali tomanyi kyakkola ate bangi bakyafiirwa ne woba omufiire ogenda kufiirwa nkya kuba okufiirwa kyatteeka okufa kyatteeka kiki oyinza okukola omusajja obutakomawo kuŋŋanga kuba ebyo mbikooye bantu bangi abali mbuzibu bwe butyo eno ngikoze entambula ekintu kitono nnyo kwata empale yo ey'omunda oba gye mwaliisa ennika giteeke ku musajja oyo gisibe ku bitundu by'ekyama bamuziike nayo ogambe nti buli kimu ekikyogenze nakyo tokomangawo okummanja kintu kyonna mbulamu obwange genda butadda nkuziise n'ebyo tokomangawo mbulamu obwange ng'ommanja nsonga eno bweti ne bweti awo ne bwe siteekawo mbeera yonna tokomangawo mu bulamu bwange ng'okomawo kwegatta nange ebibyo byonna ebibadde bitugatta mbikuwadde genda nabyo kankole omulimo kuba kakati nnaku zino abazadde basulayo gwa nagamba abaana tebalina kibamanyi era tewali kibabagamba waliwo n'abantu abakulu nga bazadde n'abaana era nga tebalina kibamanyi yesu omwana ng'agenda kufiirwa bbaawe naye ng'ebyo bigenda kubeerayo era bigenda kumutuukako ekyo kyolina okukola kati wano wendaga wano no message egenda eri baganda bange mwenna omuntu yenna wokwatanga omuntu ng'agudde mu mazzi n'abulira mu mazzi gwe maama we kamuzaala gwayina okunula omwana we okumujja mu mazzi omulambo ogwo okuvaayo temumpita omulogo olwedde ndi mulogo ekyo kya bulijjo gwe maama w'omwana lyeddagala lisembayo okuzuula omuntu agudde mu mazzi n'abula naye baba baguddemu nga bali mu 10 owuwo tagenda kusigalayo singa onaakola bino nfunire olubugo awo bagenda gamba kirogo nnyo nfunire olubugo genda ku mazzi ku nnyanja kwennyini teekawo olubugo fukamira amabeere go gennyini gakwata ogakulukunye ku lubugo bwoti ogambe mwana wange nze nnyoko kakuzaala gwava mu magulu gange nze nkukowoola yanguwako amabeere go gaagano jangu oyonke newe baba nga bamusiba newe baba bamutuuzaako jjinya newe baba bamutuuzaako ttuulo ekitono nnyo eddakiika nga 10
ng'amaze okugobawo wennyini we mutudde omwalo we guli. So nze bye mbagamba mmanyi yeggole waddemba okumpita kyonna kyoyetaaga naye yinza ekkokikaagabamu yana bye bye nkugamba gwe biyinza okuba nga tebikugasa n'olowooza ye akasajja kano waliwo abyetaaga leero ng'ali mu buzibu kyekigenda omutaasa yenza omunuuzi wa bbunwe naku z'omwezi nga 17 ndi nansana kwolefa mugenda kuba nkuba omuvubuka ebikondo yavuddeyo n'agamba ngenda kuba emisambwa mujje mu mbeerawo mujje mu supporting yenza ekkokikaagabamu yana yeetaze ennamba ng'okunneebuuzako ku nsonga emu oba endala eri 075 94 55 video njikoze ku sipidi lwa nsonga nyina wendaga nensazewo eno njiteekeyo kama bankumire sharing liking. Gwe togamba nti nno saakugamba era togamba nti saakulabula togamba nti saateekayo katambi amazima gali nti akatambi nkataddeyo nkanoonyeza ne nkateekayo kati ekyokusalawo kiri eri ggwe akatambi kano okawuliriza oba nedda akatambi kano okeetaaga oba tokeetaaga naye nze kyemmanyi engeri gye tuli abantu akatambi kano tukeetaaga w'oba oli awo tusobola okutaasaako bannaffe abalala abatamanyi information ng'eno naye katonda wakuyamba information eno n'obeera ng'ogimanyi nze ndowooza it's way better than not knowing anything. Omanyi bino ebintu by'obuwangwa tubirabanga eby'omuzannyo ne tubiyisaamu amaaso nga tulaba tebirina makulu tulabanga ebitasoboka tulabanga ebya bulijjo my dear ebintu by'obuwangwa bino tobizannyirako bibeera bikambwe ate nga byaddala wensaasirira abantu abagamba nti nze ndi mulokole ebyo tetubimanyi nze ndi musiramu ebyo tetubimanyi. My dear, for us we are Africans. Gye buva ne gye bulaga will always be Africans and we will go back to our ancestors, we will go back to our cultures ne w'oba oziganye kyova olaba okwabya ennyimbe kukyaliwo up to now abantu bano bannamadiini bafubye nnyo okugyawo bino ebintu by'okwabya ennyimbe n'ebiki n'abasiraamu babigyewo naye ate trust me bikyaliwo ebintu by'okwalula abalongo abasiraamu tebabyagalira ddala abalokole tebakyabyagala ebyokwalula abalongo naye ate ebizibu mubiraba ebyolekera abalongo abo nga temubakoledde mikolo ebintu by'okunywa eddagala omukyala afunye olubuto tebaagala kunywa ddagala ne batandika okufuna complications nga bagenda okuzaala ebintu bingi nnyo abafirika bye tulina okukola nga mazima ddala tubyetaaga naye olw'eddiini zino ezizze buli kimu has become complicated abantu ne bamixinga being religious and cultural beliefs abantu ne babigottagota kyova olaba kati ebizibu bingi nnyo ensi etabanguse lwa madiini naye nga nze however nga ndi musiraamu nze I told each and everyone including my parents nti nze for me my culture will always be my culture. I will never mix my culture with my religion. I'm a Muslim but I have where I come from. This religion has just come years back and my culture has been there from the beginning of the earth. So ekintu ekyo simanyi oba bakitegeera oba nedda naye nga nze for me a culture will always be my culture. Nammwe mbakubiriza abali eyo temuva mu bintu bya buwangwa bwammwe olw'okuba nti oyina eddiini tobivaako tufuna ebizibu ennaku zino olw'okubanga those so-called deans abaana bawala tetukyanaaba ddagala kyova olaba okudiba kungi ebizibu tulina bingi mu bufumbo ebizibu tulina bingi mu maka olw'ensonga tetunaaba ddagala twava ku bintu bajjajja baffe bye batugamba so nga tukyayongerayo ne pati zaffe ez'omuzimu kamba twaleko mu butambi obumu obunnyonnyola emizimu era mizimu kika kigiba ginonya eki n'ebintu ebirala era nabyo tubiwuliriza ate era tukomewo tubeere nga tufundikira vidiyo yaffe katugendako mu butambi ate era tukomewo singa ozuula ng'omuzimu gukutawaanya naye ekyamazima gukumazeeko emirembe ng'owulira oyagala kugusiba funa essonka eddene eryeru essonka eryo bw'olifuna likwate omuntu oyo nga wafisaawo kagoye ke ng'olina oba akantu ke konna kwata akagoye ke oba akantu ako k'olina oba kifaananyi kyo oba kiki kyonna kikwate omugambe nti gundi okuva n'olwaleero wafa nga bwe wafa nange bwe nkuzimbidde ennyumba eno saagala oddemu kuntawaanya nkutadde muno toddangamu okwate essonka eryo ng'otaddemu ekintu ekyo ku kintu kye ekyafikkawo bw'omala okikwata kitwale mu kisu ekyafuluka okifugikeyo toteekayo ng'oyimirizza omutwe guli oba ekituli kiri kyotaddemu akagoye oba kifaananyi kyovuunikayo n'omugaa nti nkuvuunise era nkusibidde wano n'otuuzaako tumala ne tugirondamu emizimu
giri mu bikanga 3 n'okusingawo. Omuzimu ogw'ekika kyo bwe guba guzze guba n'ensonga eguleese gwe guba guzze okulambika nti oba waka waliwo ebitateredde oba empewo teziteredde, kwegamba ensonga ng'omuzimu ogwo gwa waka guba n'ensonga ennambulukufu. Neebaayo omuzimu emibi egijja era mu bubi ne baga nti nti ogwo omuzimu tetugumanyi, ne mu kika kyaffe tegwakola ki, tegwaliyo, naye ng'era gyonna erinnya giyitibwa gitya, mizimu. Omuzimu ogwo guyinzika okujjira mu birooto. Omuzimu ogwo guyinza okujjira mu buntu, n'obeera awo nga gwe bw'obeera awo bw'oba otudde ogenda okuwulira ng'owulira ekintu ekikuyitako ne weekanga. Ne baga nti gundi oyo alabika aliko ekitali kiki, ekitali kituufu. Otegedde ogenda oyinza okuba ng'otambula oli mu luguudo otambula kapu ogenda okwekanga ng'owulira ng'omuntu akuliwa emabega naye nga tomutegeera. Olunsi oyinza okubaako omuzimu omubi. Omuzimu guno bw'ofa ne gukuvaamu ne gugenda oba tokyayogera, omuzimu guba gugenze. Kati omala n'otuuka ekiseera ne bagamba nti nti gundi nti omuzimu gwe guzze, owange nti wategedde nti gundi ayogedde, nti ayogedde nti omuzimu gwe guzze, nti guzze. Olwo guba guvuddeyo eri emagombe ne guba nti guzze, ekigufuula omuzzi, kuba gwo gujja buzzi. Bwe gumala okujja ku mutwe ate ne gumala ne gwabuka ne gugamba nti nze nkoze eki, ngenze. Gwo muzzi buki, buzzi kyekiguyisisa erinnya omuzimu. Neno video bwetyo bwetambudde gwe wenna alabye akatambi kano bannaye woovaawo nga toyize I don't know, there is nothing and nothing I will ever do for you olw'ensonga nti gwe totegedde. Tubagamba nti nno before nga tonaba commentinga videos osooka oziwulize. You don't have to watch the full video. Osobola okulabako ekitundu kya video ebisigadde n'obireka. Introduction emala to a wise person, as I always tell people, nti nno introduction is the key. And the introduction gives you to a proper answer. Gwetula wansi owulirize introduction of something, womala ogiwuliriza yegenda okutwala ku bisigadde ebirala. Not everything byenjogera makes sense, no. Naye osobola okulonda mu introduction gives you what is last for the video. So wuliriza introduction, omalirize introduction, there are other things osobola okubireka. Ate era womaliriza, you can comment tumanye biki byo, videos lowozaako ki, otegedde kiki ekigenda maaso and the other stuffs. So tulekere comment yo, tuyigemu naffe, tubuulire biki byetulese bye tuba twogedde. Sometimes naffe tubeere nga tuyigira ku gwe gwani atayagala kusomesa ku bantu. Nkimanyi naawe okyegomba abantu okuba nga they are walking with your knowledge. Someone has been that person because of you. Munange kintu kya makulu nnyo, wabula nga ateeka mberekereze. Yenze Sheila Adita imbagala nnyo teweda subscribinga, gwoba obadde tama subscribinga, gwe ya subscribinga wakola ekintu kirungi nnyo mwanyinaze, naye ate era n'akadde kakone konti videos neno zireme kusubwa time to come. Imbagala nnyo, may God bless you.